emuyiseeko. Yidi swala ng'esswala endala zonna. Yidi swala ng'esswala endala zonna. Enjawulo egibeeramu zitakibira zaayo nti ziri 7 ku laaka esooka ne zibeera 5 ku laaka ey'okubiri. Naye ebisigadde byonna tubikolanga bwe tukola mu swala endala zonna eza sunna. Kati esswala ya sunna okuggyako kati ezo Eid zombi, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yennyini yatugira okubeera nga zisaalibwa mu jama ennene bw'etyo. Naye esswala ey'ejjama bw'osanga nga ggwe kuyiseeko okakatibwako okusaala esswala eyiyo n'odda wali n'ogikola ki? N'ogisaala. Ne ku Eid al-Adha bwe kifaanagana, ne ku Eid zombi bwe kifaanagana. Singa osanga imaamu ng'amaliriza, oyo ogambye nti oyabuzizza kino ye bwe yajja yatuula butuuzi mu khutuba n'awuliriza, alhamdulillah tekyali kibi era kirungi nnyo kutuula n'owuliriza khutuba nga bw'egenda. Kati byonna byonna bwe bimala okuggwa nga odda wali ng'osaalira akazubbiri takibbira 7, nga takbiratul ihraam teriiko. Kati n'oleeta emirundi 7. Bw'omaliriza n'osoma al-Fatiha, n'osomerako essuula endala yonna, n'ogenda wansi ku ruku, n'okutuusa lw'onoomalayo sujuudu zombi. N'oddayo waggulu, n'oleeta takbira ekutwala waggulu, togibala, n'oleetayo emirundi 5. N'osoma al-Fatiha, n'osoma n'essuula endala yonna ekwanguyira, n'ogenda ku ruku n'ebirala byonna. Yidi okyasobola okugyesaaza gwe ng'omuntu ki? Omu. Bwe mubeera nga mubadde bangi, ng'ebayiseeko bangi, mwerondamu imaamu n'abasaaza era ne mubeera nga mufunye yidi yammwe. Kye baabagaana, abo be wabadde ogamba nti baabagaana, nnyinza okukitwala ku byakolebwanga emabega. Omuwalimu ono, kubanga mwalimu ye yabeerangawo, mwalimu ng'olumala okusaaza n'akanyesoose, ate n'agamba abaaye abala n'abakusaala mujje, era n'abasaaze Idi ey'okubiri. Ate waabeerangaawo nti ate n'abalala mujje, eyo yennaakani gye baakola ki? Gye baagamba nti nedda. Naye bw'obanga ozze wekka Idi ekuyiseeko, okkirizibwa okubeera ng'ogisaala wekka. Bwe muba nga muzze nga muli jjama, nga muli bangi, tewaliwo nsonga ebagaana kusaala jjama yammwe nga mumaze okuwuliriza ne khutuba. Kuba temudda ate mu khutuba eri imaamu ali mu khutuba, ate nga naawe eri ate olimu Allahu akbar, Allahu akbar, nedda. Sooka owuliriza khutuba, bw'onoogimala mudde wali musaale Idi yammwe, mubeere nga muddayo eka nga mufunye ki? Empeera z'okusaala Idi. Ndowooza ekyo tujja kikomyawo. Bwe tumaliriza ekyo, tusonsowaza nnyo ebigambo ebikwatagana n'esswala. Omukyala gw'oŋŋambye yasiramuka busiramusi. Kati omukyala oyo yasiramuka ayinamu, alhamdulillah, ayinamu okumanya kw'amanyi bwe nsuubira okusinziira ku kibuuzo nga bw'obadde okisoma. Okweri mu Bayibuli ayina ky'amanyiiyo,
kati ate yingidde mu ddiini busiraamu ate nga nyamo ateekwa okubimanya biki byalina okukola ki okukola ebisobola okubeera nti bimunyweza mu ddiini ye nebimunywereza eno gye yajja nga nekyakola akimanyi kati alina mu challenge eri ey'okubeera nti ate asoma mu byawandiikibwa mu bayibuli kati yeetaaga asome ne Kulaani byonna awalyoka atambule bulungi. Naye nga kiri kyabuuzizza nti bw'anaaba paatisi 3 n'anaaba mu feesi n'anaaba emikono n'anaaba naki n'amagulu. Bwe tuba tufuna wuzu ewuzu tugijja ku Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nga bwe yafuna naffe bwe tugikola ki era yatwala obuvunaanyizibwa ng'ali ne baswahaba be n'adda wali n'afuna ewuzu nga bamulaba. Yes. Nga bamulabira ddala n'abagamba bwe mba mwagadde okusaala nga bwe nkoze namwe bwe mba mukola ki bwe mba mukola. Kati teyakomaawo n'esswala n'agisaala era nga bamulaba era n'abakomekkereza n'abagamba nti swallu kama ra'aytumuni usalli nga bwe mulabye ensaala namwe bwe muba mukola ki bwe muba mukola nga musaala. Kati kitegeeza nti ffe ewuzu tugijja kwani ku Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam era obubaka ye gwe bwakkangako. Kati obubaka obwo bwamukkangako bulina we butulagira parts eziteekwa obuteekwa okubeera nga zituukibwako amazzi. Tuli fenna ng'obadde ofuna wuzu era eyo paati n'ogirekayo k'obeere nga weerabidde, k'obeere ng'obadde omanyi n'ogaa nti naye kino si kikulu n'okibuuka bubuusi. Mulimu paatisi ezo nga bw'okikola bw'otyo wuzu eyonoonekerawo. Oba omanyi oba tomanyi. Ze ziriwa ezo Allah yennyini yazoogera mu Qur'an. Suratul Maida aya ya 6. Kwa Suratul Maida yakumeka yanti gwo bakiikirira si gwo bakiikirira laki temumanyi. Al-Fatiha yeesooka oyina Bakara neddako Ali Imran neddako Nisa neddako right? Maida n'eryoka ejja. Kati aya ya 6 right? Chapter ya 5 verse ya kumeka ya 6. Nkyalo njagadde mbyogere nkyalo yasobola okwesomera yennyini. Allah agamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza idha qumtum ila salati mba mwagala okusaala fagsilu wujuhakum munaabe ki feesi zammwe munaaze feesi zammwe famsahu wujuhakum wa aidiyakum
ila almarafiq munaabe n'emikono era Allah n'atuusiza ddala nga nti ila almarafiqi okutuusiza ddala eno muki mu nkokola olukokola luno olina oddunaaza tona zendiyise lukokola gwe toyita kakongovule kuba bwe yandiga nti munaaze emikono gyammwe okunaazaako oli ayinza okukoma wano nanaazaako ekitundu naye yalegira ddala nti ila almarafiqi kutuukisa ddala wa wenkokola kunkumbo emirundi emikono ki gyombi wamsahu biruusikum musiige neki ne mu mutwe ebyo bimeka bisatu wa arjulakum ila alka'bayn era munaaze n'ebigere byammwe okutuusiza ddala ku bukongovule mu bukongovule kasita onaaza ila almarafiki ku mukono ku bukongovule nobaira nti ku bigere notuusa ku biki ku bukongovule awo ewuzo eba etuuka ze parts meka nya mikono naam mutwe naam ne ezo ziri wajibu ziri compulsory okubeera nga okola ki ozifunisa ewuzo kati tulinayo ezo ate ebiri sunna mu kubeera nti tufuna ewuzu kwe kuteeka kwe kunaaza emikono kugamba ebibatu byombiriri kuba tugamba emikono bibatu n'oteeka amazzi mu kamwa n'ogateeka mu nnyindo kufeesafeesa mu nnyindo ebyo byonna biri ki biri sunna kitegeeza nti bwe mba nga sitadde mazzi mu kamwa olw'ensonga yonna gye mba nnina oba ne mbeera nga sifeeseza era olw'ensonga yonna gye mba nnina mba nkola ki mba eswala yange ewuzu yange tekola ki teyonooneka tekola ki teyonooneka naye wali kyatteeka okubeera nti onaaza biri ebitundu bye tukoze eki bye twogeddeko ate waliwo okuwanvuyaako right okuwanvuyaako kiba tugambye ku kakokola wano noga nti akantuuseeko eno waggulu Abu Huraira radiyallahu anhu kyava atugamba nti abagenda abantu abafuna wuzu ku lunaku lw'enkomerero bagenda kuzuukizibwa nga ebitundu byabwe ebyo ebyafunanga wuzu nga bikola ki nga bitemagana gurran muhajjalin bajja kugenda mu maaso muno nga waliwo nuuru enjeru eri mu maaso ate nga tutemagana ebiki ebitundu ebyo byonna byonna bye twafunisanga wuzu okiraba kati Abu Huraira kyava agamba nti man arada an yutila ghurratahu falyafal bw'oba oyagadde okuwanvuyaako n'osussa wali oli wa ddembe okiraba kati tujjamu nti ebitundu ebyetteeka biri bina ebiteekwa okubeera nti binaazibwa feesi mikono ebiri n'osiigako mu mutwe right wetusiiga mu mutwe ate wetuba tukomyawo bwe tuti n'amatu tugatwaliramu netukola ki netugira mu matu bwe tuti kungulu ne munda ekyo netubeera nga tukikoze ki tukimaze naye yaffe ewuzu eyitibwa ewuzu kwe kubeera nga ofunye bwotyo nga bwe tugisomesezza kali keyayongerako keyawulira oba gwe nawe wakawulira n'ogamba mbu
right? Yes. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era yatusomesa nga atusomesa aya eyamukkako mu suratul Furqan. Okay. Suratu al-Furqan. Namba namba ya aya eyo sijijjukira bulungi naye nga Furqan yeggwako. Okay. Aya ezikola ki? Ezigenda ezisemberayo ddala. Yes, sir. Allah wayogerera ku baddu be Ibadur Rahman. Alina waatuuka ng'ayogera amazambi amanene omusiraamu g'atasaana kubeera ng'akola: okutta omuntu, okusinza atali Allah, n'obwenzi. Kati kyabanga nti waman yafal dhalika yalqa athama, anaalemera mu ebyo oba anaagenda mu maaso ng'akola ebyo bye tukola ki bye tumuganye, ajja kusanga ku lunaku lw'enkomerero agenda kusanga ebibonerezo ebyaki ebizito. Yalqa athama. Kati Allah kyaba agamba nti illa man taaba, okujjako yaba yekoze eki yenenyeza, wa amana, nakkiriza ng'akkiririza mu Allah, wa amila amalan salihan, n'akola n'emirimu emiki emirungi. Kati njagala okawulirize bulungi, Yes, sir, doctor. mukkiriza, right? Now. Akkiririza muki mu Allah subhanahu wa ta'ala, yenenyeza. Yakoze ki? Yenenyeza mu ekyo kyabadde akola. Waliwo enkugambidde nti era omuntu agenda okwenenya yenenyeza mbi nga weeriri. Yes. Obadde olina kyoggumiza oba simanyi oba oli yabuuza ye yali akiggumiza oba gwe oyagadde okiggumiza ennyo bw'otyo, Nenge yagala omutegeera. naye nga ogenda okwenenya ewa Allah oba omanye ezambi lyokola ki lyoweenenyaako. Ate tekirina nti lino nga ddene nnyo. Wa Allah tewaliiwo ddene kasita osalawo okukola ki okwenenya. Era mu surati Zumar kyava atugamba nti ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Abange mmwe abeebagadde amazambi n'amazambi amanene gonna, tokutukana kusuubira kwa Allah. Fa inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah asonyiwa amazambi gonna. Oba gafaanana gatya oba gali kasita obeera nga weenenyeza mu butuufu bw'okwenenya. Okiraba? Kati illa man taaba, yeenenyeza, wa amana nga ate mukkiriza, wa amila amalan salihan, n'akola n'emirimu nga mirungi. Biri byabaddemu kiba kitegeeza abivuddemu, n'atandika kukola mirimu mirungi. Awo Allah yagambye fa ulaika yubaddilu Llahu sayyi'atihim hasanat. Abo balina chansi nti Allah kasita akkiriza tawuba yaabwe n'ebiri ebibi byonna bye baali bakoze emabega yonna, Allah ajja bibakyusizaamu bibeere birungi. Kyekyo oyo omukyala kye yalaga nti alinamu kali ke yawuliramu biki byonna. Gakusonyiwa condition ziri nnya z'otusomedde. Kwenenya. Yes. Ate mu kwenenya teeka okumanya kiki kye weenenya. Ensonga erina kubaawo. Erina okubeerawo. Not only that, n'obeera nti ogitaddeko okubeera nti sigenda kuddayo gikola. Ekyokusatu, n'obeera nga buli lw'obijjukira muli owulira okunyolwa, towulira ssanyu, wabula owulira kunyolwa kya Allah ali nsonyiwa kweri, kino kyenkola. Kati wa amila amalan salihan, n'ogattako n'emirimu ki emirungi. Kati awo
otandike ebyo Allah ebibi biri byonna bye wali okoze agenda bikukyusizaamu bibeere birungi. Kyova olaba nti omuntu ayingidde mu busiraamu alina chansi nyingi eziyingira ejjana nga ffe abaabuzaalibwamu tetunnaba kuyingira, kuba Allah wamukyusiza biri byonna 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 bye yalimu. Mukwano gwange Wanatosi atera kubyogera ebiri kazambi yenna yenna gwe yali ekola ki yeetabyemu byonna 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 bye yabeerangamu n'ayita abantu abaye mujje tukole kino, abaye tugenda kusaba kino, tugenda bwetuti tugenda bwetuti, ani bonna bonna ne bamugoberera. Ebyo byonna 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 kasita abeera ng'atuusizza okwenenya kwe mu maaso ga Mukama we Allah abikyusaamu ne bibeera birungi. Kati oyo omuvuganya mu kuyingira ejjana naye oli akyuse ate ne yeenenya. Kale okwenenya kintu kiki kikulu nnyo mu bulamu bwaffe kasita obeera ng'otegedde empagi ez'okwenenya. Otegedde empagi ez'okukola ki ez'okwenenya n'ozituukiriza. Twazoogerako dda wano era zeezo zenzizeemu, naye ate oliyo ey'okuna ey'okuzzaayo ebyo bye wakola ki bye watwala. Oba oli wamugeya n'ogenda n'ogamba nakugeya, wamubba n'ogenda n'ogamba nti gundi nno nze omanyi ki nze natemanga amatooke go, nze nakolanga kino, nze nakolanga kino, biki n'alyoka akusonyiwa. Awo wali kaluma nnyo era awo ku by'omwana Adamu kubamu akafaananyi ababbi b'engatto ku mizikiti, ajja n'atwala peyazi nga 3 ye n'agenda kubanga tebamulabye. Yeerabira nti zo kamera za Allah nazo zo ate zikola ki zirabira ddala tezirina ke zitalaba. Kati bwe weenenya alhamdulillah Allah n'akukyusizaamu amazambi agabadde amabi n'abikufuulira ebirungi ebikuyingiza ejjana. Nolwekyo tusaana okubeera nga tukola ki twenenya. Kuba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam agamba nti inna Allaha yabsutu yadaihi, ye Allah buli lunaku kasita bukeera ku makya ng'alindirira abaakoze ensobi ekiro beenenye. Kati ekiro kino kyonna kyonna bwe bunaakya ku makya nga alindirira abaakoze ensobi ekiro beenenye. Ekyo ekintu bw'atyo Allah bw'afaanana. Ayagala nnyo tubeere nga twenenya gy'ali, ate nga naye bye yatulagaanyisa era yagenda obbituwa. N'olwekyo banaye twenenye mu maaso ga Allah. Togamba nti lino zambi ddene lye nakola. Teriyo ddene mu maaso ga Allah. Kinzijukiza nali nina mukwano gwange mu 70s. Yali 70s ne 80s. Mukwano gwange mashallah nangamba seeka Allah nsaasire siinaayo zambi lye sikolangako. Ngamba nti ogambye otya? Nangamba sirina zambi ly'omanyi nti lino zambi nga sirikolangako. Emugamba njagala onteeke mu dduwaazo Allah akkiriza okwenenya kwange. Naye alhamdulillah yafa yeenenyezza. Era weyaŋŋambira ebintu ebyo nga ebirala byonna byonna yabivaako. Saba Allah gye yamutwala eyo amutereerezeeyo
kuba oli okugamba ekigambo ekyo abatasaaga abayagala omubuulire ddala ekisembayo. Obola nti omusajja oli eyagenda okwebuuza ku mumanyi nti tawuba yange ekyakkirizibwa n'akatta abantu 909 nsobola okukola tawuba. Omusajja n'amugamba nti gwe tolinayo tawuba kubanga oyitiridde amazambi, naye n'amuteekako n'aweza 10 n'aweza 10 nga bonna abasa nti talinayo tawuba, naye nono kamutwale. Naye era sitiru n'asigaza kali nti kagenda abuuze. Bwe yabuuza amugamba nti abula talina kimulema era tawuba osobola ogikola. N'atandikira awo okukola ki tawuba ye, era bagenda omutwa omwoyo bwe gwavaamu malayika eza rahma okusaasira zajja zidduka, ez'amazambi eziyambeeka amazambi zajja zidduka, nga buli emu egaa nti nze mutwala. Kutuusa Allah yagaa nti temuddamu ebyo, mupime gy'abadde avudde. Waba nga oyo wanva ennyo okusinga kabanga kasigazzaayo, oyo bamutwale mu bantu b'omujjana. Era bwe kyali bagenda okulaba ng'akaseera akabanga ke yali asigazzaayo nga katono nnyo. Katugambe yali ava Nakaloke, ajja wano Nkoma, ate bamukwatidde busajja bwa nkuba ku bridge okuva awo okutuuka wano n'okuva awo okudda Nakaloke wa wasinga obuwanvu. Nkoma waba kumpi. Ezimalaika bwe zaapima zagenda okulaba nga gy'abadde alaga ye distance entono esigaddeyo, ne bamuteeka mu bantu abakozi b'obulungi. Okiraba? Yes. N'olwekyo nzirayo nga ŋŋamba kyokwenenya lyo tteeka. Kwenenya ki? Teeka lye twandibadde tuteeka mu nkola. Tawubatan nasuuha, okwenenya okwannamaddala, nga si kwenenyaako kuno okwaffe kutera okukola mu Ramadhan. Balala ayamanyi bwe twabikolanga, era mmanyi kati akola ki? Awulidde. Edde twagambanga tubwalaina n'afuuka ki? Tubwalaina. Era nkakasa ne muzeeyi Kaluba naye akyakiwulidde, mwalimu Kaluba yo Abdurrahman Wandera naye akiwulidde era abimanyi. Olwaleero mbaddeko naye wano ku masjidi nti eno ye masjidi yaffe enkadde. Namugamba nti yeeyo ssebo mwe mwayimbiranga muwada. Nangamba nga tuli ne Mawulaana, ne mugamba nti weewo. Kale akaseera twayimbanga nnyo tubwalaina, naye nga mwana wattu tubwalaina oyo ebiseera ebisinga ng'ali ku lulimi. Ku lulimi, naye nga taviira ddala eno muki. Era kyabeeranga kyangu nnyo. Omusajja abadde aleekana tubwalaina olufulumako wali bwe ati nga akasigala ateekako. Ate ng'essaawa yali abitunuulira. Kati naffe lwe tubitegeera tugamba nti oyo tubwalaina oyo kyeyabanga muki mutuufu, kubanga tubwalaina omutuufu alina kuviira ddala ku mutima gwa mwana Adamu. Neenenyezza kino sikyakola ki? Sikyakiddira, era neyeekuuma obutakiddira. Therefore eyo ye tawuba
era nnungi nnyo tubeere nga tugikola tuleme kubeera nti tugyewala kubanga ya Allah ate ayagala nnyo tugikole.